ku 23 lwe basalira ekisolo ekisinga okuba ekikyafu mu nsi bejjeko ebisiraani by'omwaka we basalira embizzi. Kati Seeka yalidde, Isima yabaddeyo bamuyise, situka kasooba esseppiki eyafumba embizzi ku 23 si ye yafumbye piraawo. Jatuuka mu maaso ga Allah ng'olina ebigodo by'embizzi. Mungu omubuuze nze yawangaala nga nze Siraaje nabiriirawa akulaga akavidiyo nti esseppiki baayozaamu bwozaawo sabbuuni naki nakakuuta. Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuyina obudde butono nnyo njagala kubukozesa bulungi. Ekisookera ddala Sheeka atugambye nti abasiraamu abaalidde emmere ya Christmas mu bakristaayo basobola okuba nga baaliridde mu maseppiki oba ng'emmere gye baalidde baagifumidde mu maseppiki gye baafumbiramu embizzi. Nga kyagezaako okukola kwe kuteekawo okwawukana wakati w'abakristaayo n'abasiraamu nti omusiraamu ne bw'aba ne mukwano gwe talyangayo mmere. Ekyo kyabadde agezaako okukola kubanga abakristaayo balya embizzi. Ekyo kyabadde akola. Kakati olwaliro nina ebibuuzo bya mirundi ebiri. Ebibuuzo ebisooka ngenda kubibuuza gwe omulabi wange, ngenda kuleeta ensonga nkubuuza ekibuuzo. Oli waddembe okunnyanukula oba okwanukula eyo mu mutima gwo? Oli waddembe kkirizibwa, okkiriziddwa kyonna. Ebibuuzo ebyokubiri biri bibiri. Ngenda kubibuuza abasiraamu. Bino mbigabirako ebirabo. Laba vidiyo eno gimaleko bulungi. Bino ngenda kubigabirako ebirabo. Ekirabo ekisooka bwe mwanukula ebibuuzo byange ebibiri oba ne mwanukulako kimu ku bibiri, ngenda kubawa omukono gwange ogwa ddyo mugutemeko. Ngenda kuwa omukono gwange ogwa ddyo, ekitegeeza bw'otemako guno omukono gwa ddyo ngenda kuba sikyalina kye nsobola kukola. Ekirabo ekyokubiri bw'oba kale omukono togwagala nga tolina ky'ogenda gukozesa, nja kuwa miliyoni 2 eza Uganda. Oba ekirabo ekyokusatu nja kusiramuka nfuuke omusiraamu. Kati ku ebyo ebisatu oli waddembe okulondako gwe ky'oyagala ky'owulira eri mu maaso nga mbuuza ebibuuzo abasiraamu ne babyanukula. Kakati ntandise bwe nti bassebo ne bannyaba bampuliriza nammwe abandaba. Obusiraamu bulina ekizibu kimu. Bukwata ebintu Allah bye yafuula ebinene bo ne babifuula ebitono. Ne bukwata ekintu Allah kyatatwala nga nsonga ne bakikuliriza ne bakifuula ekinene. Ekyokulabirako mu busiraamu buli kibi Allah kyakyawa kiriko ekibonerezo okuva eri Allah. Ekyokulabirako omuntu bw'ayenda nga mulenzi n'ayenda ku muwala nga si bafumbo, okusinziza ku mateeka ga shari'iya omuntu oyo akubwa embooko 8. Simanyi oba obadde okimanyi mu kristaayo akubwa embooko meka? 8. In fact 10. Akubwa embooko 10 si 8, 10. Kati njagala kubuuza omukristaayo ali eyo, tolabangako Amina nga yeeyagala ne Abudu nga si bafumbo? Tokirabangako? Wali owuliddeko omusiraamu yenna mu muzikiti nga bakoze kutuba nga bavumirira obwenzi naye nga buliko ekibonerezo kya mbooko 10? Ekyo kibuuzo kiddemu. Ye oba nedda wali omuwuliddeko nga waliwo akoze kutuba nga yakuvumirira bwenzi? Ekibuuzo ekyokubiri, manya ensonga ey'okubiri, mu busiraamu bw'olimba n'oyogera obulimba bwonna mu shari'iya bakukuba embooko 8 mu lujjudde. Njagala kubuuza, toyinaayo musiraamu yenna gw'omanyi nga yali akulimbyeko gwe mu kristaayo oba nga mulimba naye nga n'okusaalaasala nga n'entalabuusa agiina? Bano abafera abantu tewaliyo basiraamu nga n'okusala basala nga n'okubamanya babamanyi? Toyinaayo gw'omanyi? Naye gwe wali owuliddeko nga bavumirira obulimba nga oli azze n'akola kutuba nga yakuvumirira kulimba? Ensonga ey'okusatu, mu busiraamu omusajja oba omukazi bw'ayenda nga mufumbo bamukuba amayinja. Kati nsaba kubuuza mu kristaayo gwampuliriza, toyinaayo musajja gw'omanyi nga mwenzi kafuulu nga n'abamu ku bakulembeze b'obusiraamu ng'omumanyi eyo naye nga mwenzi naye ng'ate n'okusaalaasala?
toyinayo gomanyi. Omubbi mu Busiraamu kigambibwa nti alina kutemwako mukono. Toyinayo gomanyeeyo nga mubbi nenga Musiraamu nga mubbi kafuru nenga Musiraamu. Wali owuliddeko nga bakoze kutuba ey'okuvumirira obubbi oba obwenzi ebintu ebifaanagana bwe biti ebiriko ebibonerezo. Wali okiwuliddeko eyo? Ase eri nti nedda tebabivumirira. Naye bwe batuuka ku mbizzi bassebo ne bannyabo abampuliriza, Omusiraamu kigambibwa nti bw'aba omusamize aba afulumya Obusiraamu. Toyinaayo Basiraamu b'omanyi balina masabo naye nga be bakulira emizikiti, nga be bakulira emizikiti be betwale nga bali ku bukiiko bw'Obusiraamu ku mizikiti, naye nga n'okukimanya bakimanyi bulungi nti ayina essabo. So nga ate kigambibwa nti bw'oba n'essabo oba bw'oba omusamize Obusiraamu oba obufulumye, gwe toyinayo gw'omanyi eyo ku kyalo ewammwe nga musamize naye nga ne ku muzikiti n'okusaazaasaaza oba ng'alina obukiiko mwatuula, toyina gw'omanyi. Ekyo kitegeeza ki? Nti Yesu asomesa nti abananfuusi basengejja ensiri ne bamira eŋŋamiya. Kati embizzi eno Abasiraamu gye beesibako buli kiseera bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza Allah subhanahu wa ta'ala tagirinaako buzibu. Era wuliriza bulungi, singa ofa ng'oli Musiraamu ng'embizzi yeeriwo n'ogaana okugirya, Allah akugenda kukyoma omuliro. Kati ntuuse ku bibuuzo. Ekibuuzo kyange ekisooka, kituufu oba si kituufu nti omuntu bw'alya, manya bw'agaana okulya embizzi n'afa nga yeeriwo, agenda mu muliro? Bwe mba nnimba Basiraamu nga nnimba ng'ekyo si kituufu nti omuntu bw'alya bw'atalya mbizzi n'agaana okugirya nga yeeriwo n'agenda n'afa enjala ng'embizzi yeeriwo n'agaana okugirya, tagenda mu muliro nga si kituufu. Kye njogedde nti agenda mu muliro nga si kituufu, omukono gwange muguteme, miliyoni zange 2 muzirye oba kale munsiramule. Bwe kiba si kituufu, nze mbawa ebiwandiiko, nze ninzeeyo awakana agamba nti si kituufu, nkuwa ekiwandiiko. Ekibuuzo kyange namba 2, tulabye nga buli kintu Allah kyakyawa kiinako ekibonerezo. Njagala mukwate ebitabo by'Obusiraamu, ku luno si Qur'ani yokka, hadisi ezeesigibwa zonna nzibawadde muzikwate. Mumpeeyo ekiwandiiko kimu ekiraga ekibonerezo omuntu alidde embizzi kye bagenda okumuwa oba kyafuna. Mumpeeyo ekiwandiiko kimu omuntu bw'alya embizzi bagenda kumuwa kibonerezo ki? Kasita ompa ekibonerezo nti bagenda kumukola bwe bati oba bajja kumuwunzika oba bajja kumukola bwe bati, n'ompa ekibonerezo ky'omuntu alidde embizzi mu Qur'ani oba mu hadisi ezeesigibwa, omukono gwange guugwo nguwaddeyo. Bw'otatwala mukono ng'oyagala miliyoni 2 ngenda kuzikuwa. Bw'oba toyagala miliyoni 2 ng'oyagala nsiramuke kugamba onswaze bulungi onyingize mu bukaafiiri, ndi wa ddembe, nja kwambala akabbo ku mutwe, njagala bwino. Kati mmwe muleke kukwata bintu nga bikwate. N'ekyo kyennyini Omusiraamu kyali mu kwogera, simanyi bajja kumubuuza, tebiriiyo. Tewaliiyo muntu alidde embizzi kibonerezo kye bagenda kumuwa. Ekiringa ekibonerezo ekinene ng'ate tukikola buli lunaku, bakugamba olina kunaaba na sabbuuni. Ani atamanyi kunaaba na sabbuuni? Mpozi nga mmwe sabbuuni kibonerezo ew'omu okumunaaba. Ffe tunaabisa sabbuuni Abakristaayo. Kati bwe weeriira embizzi yo gwe sheeka gwe, naawe jjama mpuliriza wamma gwe akawoomerwa, mwe wamma bakadibya mu kisiibo, kasita omala okweriira genda onaabe ne sabbuuni nga kiwedde tewaliiwo kiddako. Toyina musango gwonna. Omusango guli gumu gwokka, kugaana kulya n'ofa enjala nga embizzi yeeriwo, bagenda kuyingiza omuliro. Bajja kuyingiza omuliro jama. Mukama abampeera omukisa, mbagaliza Sande ennungi.